Malinantale kulaba kwoli ku Projan Media TV webaleka comment yako Rachel K Batule Chiza David Agnes Nanzizi Baby Galo Mubiruke Ronix Nakirija Zaina Christine Namuli Nakasi Sanyu Ibrahim Kasita Nasa Bashil Freedom Victoria, Saleh Ahmos, Helen Fenty, yes, Zillion Wine, Violet Masibo, Bira Charity, Stella Karungi, kale, yona jemuli, otuwa comment yo, okusinzira ku mulamwa gwe tuba tukulekedde, then notubulira n'ensimu oli. Tubebaza, okubanga ku Projan kwe muli. Naye, onako olwaleero, enaku nga 2 emabega Kabaka wa Buganda yavaayo na donatinga obukadde 100 eri Uganda Task Force okusobolebwa ku bantu emmere naye ekintu kino yagenda okikola tetumanyi oba pressure ali y'amaanyi kuba ffenna tujjukira before nga tannakikola omukulu Tamala emirundi yavaayo ku media yavaayo ku TVM n'abako ensonga zayayogera n'agamba abantu abasinga mu Buganda babakuza kutya Kabaka kyova olaba omuntu waafa bagamba gunsinze n'agamba naye saawa zino bamayiga baliwo ababbanga ssente z'abantu njogera engeri gy'abyogerangamu nti ababbanga ssente z'abantu babasaba ez'ettafaali babasaba ezabiki kati ekibuuzo kiri nti baliwo okubanga bayamba so twali tukyali awo netugenda okulanga Obuganda buwaayo obukadde 100 ekintu ekyali ekirungi naye abantu abamu bavuddeyo ne bacriticizing ne bagamba kingdom enamba omusajja Hamisi Kigundu naye yawaayo obukadde 100 tasobola kubanga yenkanankana n'obwakabaka bwa Buganda at least wandibaddewo extra mile obwakabaka gye bugenda okubanga at least bulina engeri gye buyambamu abantu baabwo abantu ne bagamba obukadde 100 bwabadde butono nnyo okubanga Obuganda bwe bwawaddeyo kati gwe osobola otubuulira endowooza yo okusinziira ku mbeera eriwo Kabaka kye yakoze oba obukadde 100 Obuganda bwe yakoze okuwaayo eri abantu bulina kye buyinza okukola okubaako kye buyamba ku bantu oba beesedde ng'Obuganda balina okubanga bandibadde balina ekinene kye bandikozeeko okusobola okubanga bayamba abantu baabwe conversations zino ezimu tuba tuzijja mu bantu ab'enjawulo n'ofuna opinions okisegeere kubanga kati abantu abamu badde beemulugunya obwakabaka obulamba owaayo tya obukadde 100 nga n'omuntu Ssekinnoomu SK Embuga bw'awaayo Hamu Kigundu bw'awaayo ate nga gwe abantu obaggyemu ssente nnyingi kale tuwe endowoozayo okomentinga erinnya yo yonna gy'oli tusobole okubanga tukutumirako n'ekirala nyiga akadde ako osobole okubanga ofuna buli story gye tusaayo ng'ogifuna live ku Projan.